Kedye yakyukamu goge mazima kuba Budde alina okubeera e Kakuuto ate alina okudda e Munyonyi alina okubeera mu Parliament ate alina okubeera mu music. Since enyigirizaamu sijja nnyo kiremera wange nze mbeera naye nze mulina ebivulu byo tubale tubikuba era tujjuliza ddala ate n'okuyimba ffe nga ffe balutaaya ekirungi nti ennyimba ze tuyina zeeyogerera ne in fact ogwokusatu gwajjudde dda actually ogwokubiri n'ogwokusatu gwajjudde era ayagala show ogwokusatu tosobola kunfuna tosobola kufuna mwami Lutaaya gwajjudde show ziri sold out ekyo bayita New Eagles Namatovu na Lutaaya kakati saagala kulima nkyogedde mu kamera kwasinga mbadde neetaaga nga njagala shows more shows nandibadde nkugamba naye ogwokusatu guli sold out kitegeeza nti tutambula tuli bulungi tho abalala tebaliiwo naye ate fe abamakinga abalala fe tubakolera tunayagala obaleetayo ba stars tugenda tujja baleeta kubanga omutwe oguyiiya nina agulina ate ne promotion nze nga nze nkisobola no omanyi ffe ebintu byaffe tetutera kupapa tetutera kubeera ku pressure twewa time okurecruiting abayimbi kijja kujja with time tetulina nnyo pressure olwensonga nga tukyali busy ngera bwe gambye shows zonna almost zi sold out kitegera tubeera busy wano wali ate nejjukira ne honorable lusitabeerawo so tetuwali nnyo pressure eri awo nti tuleeta abayimbi biki already twaleetako bwe kuba kakasa tusobola okuleeta ba stars twakikola dda so kati tetulina nnyo pressure ate tetulina gwe tufuganya tukolera peesi yaffe Mukama ebintu abadde abitutambuliza bulungi sofa era bwebaza Mukama nti n'okuyimba tetulina nnyo competition naye ate n'ekirungi abaana twabaleeta ate era family zaabwe ezisinga badipendinga ku bo okitegeera so kati ekyempeera ewa Katonda tuba twagifuna ekyo kyasinze obuzibu saagala kulimba omanyi erinnya okulikola okuba nti erinnyo dizimba kitwala ssente kitwala obudde kitwala okwerekereza kitegeera nze nakolako ekintu mutabani wange yayita nagenda ku ssomero nensasulira omwana vidiyo naye nga vidiyo gyensasudde expense kolo bambalidde $15,000 naye ng'ate omwana akyalera buli kaseera abeera akinzijukiza nangamba naye mami okimanyi nti wakola booti nebooti nemugana nedda paya sojja genda time egenda kutuuka ogende kubanga leero mpulira omutima gwange gwagala kuleetayo muyimbi so kati ekyo era naye yamala Mukama ate nampa ssente n'omwana n'agenda n'atuwa ssente omwana n'agenda so kitegeeza nti kwerekereza okuleeta omuyimbi okuzimba omuyimbi omujja ku zero kuba kwerekereza Mukama we abadde mukulembezeewo bamuseeseetula nga bamutwala kakati nze weeks 2 natadde akayimba ate nga nsuubira okuta endala naye ate tusooke tutambule naako yes naye honorable n'omulaba lwakuba nti ebintu bye simanyi lwakuba aba ayagala kugamba bijje nga surprisingly kale kankiwaye naye kati nze kambabbireko ku bibuuzo honorable alina ennyimba nga 8 zatannata kitegeera era asuubira ozita so tujja kutuula tubeere nga ne honorable naye aleeta omuziki soon ebiwala byakayimbira ate nabyo bitukola bulungi nnyo bitukoze obulungi obutagambika mu female performing artist atandi yampayiriza walayi simanyi kuyomba naye saagala kulimba schedule yakyukamu goge mazima kuba Budde alina okubeera e Kakuuto ate alina okudda e Munyonyi alina
okubeera mu parliament ate alina okubeera mu music alina okubeera since ebidongo byazzeemu so since enyigirizaamu sijja nnyo kiremerako olw'ensonga wange nze mbeera naye nze mulina naye ate n'ensonga endala abannakakuuto alina obbawa obudde mbuuza lwaki be baatutuusa mu palamenti kati so agamba lwaki agenze ate agenze kakuuto biki of course wagende kakuuto mba musanyufu naye omanye emyaka gye tumaze naye kati kituufu gamazima endongo yo strugglinga nnyo nayo naye annyinyonnyola ne tukkaanya ate n'ekirala ebiseera ebimu nsobola okugenda naye lwakuba ate schedule yange ate nange weekend ate emikolo kwegijjira kitegeeza nti bwe twandibadde ffenna tugende naye ate tulina maaso awo bwe mba sirina mukolo of course nja kugenda nga naye tubuuze ku balonzi baffe gwenjikirizaamu ate mu byonna manyi kasita wewa program n'okola schedule nti time eno neeno ngenda kubeera wano bano abaami omwami bw'aba agenze mu palamenti of course aba alina okuddeeka kitegeera ate n'ekirala nti palamenti nze kyenjigiriza nti omuntu nze nga nze kyendaba nti mwami Lutaaya yalina obudde bungi naye ate kati obudde tabulina kitegeera naye ate ekirungi Mukama yatuyamba ekyo twakituukako oba ye yakituukako ate nekibanga kirina we kitwongedde engeri gyemmanyi gyendabye nina abantu bendaba nti bakikola lwa bumalirivu bumanyi nga kwegamba asazeewo ku mutima kyayagala ate respectinga nnyo omutima gw'omuntu kati ngamba mwami Lutaaya baba yeekalakasizza nga alina kyayagala bakikole lwaki tebakikola kubanga abantu bamusindika olw'ekyo ate anaabeere nadde n'atuula asoole ng'abantu abamutwala mu palamenti tebalina kye bafunyeemu so kati ekyo kiŋŋumya ne ŋŋamba yes akikole kubanga ate n'ekisanja ekijja ekirala tukyagala alina okukola asobole okuddayo